Inside Story Uganda, real source of political updates. Now, Emirates Saloon, no, First Saloon, n'abalala mwenna abagoberera. Mulenya mubadde ogenda okumaliriza naye kankugatireko na kano n'abalala bakawulire. Gwe mbadde njogera naye wano abadde Richard Serwadda gwe mumanyi nga Machati. Agambye nti ensobi eyasooka okukolebwa kwe kugoba abantu nga tebamanyi na muwendo abantu bameka abasengulwa nga ne gye balaga eriyo ebifo bimeka. Naawe ekyokulabirako nti oyinza okugoba abantu bogoba ku nguudo nga bali emitwalo ebiri naye ng'ebifo gyobatwala bijjamu abantu 200 tikati abo balala omutwalo guno gumu mu kanaana oba ogusindise kulagawa. Ekyokubiri n'agamba nti waliwo abookyagonja, nkoko, mbuzi, muwogo, kasooli tikati abo bonna mubasindika mu butale bayingiremu owino bakumemu amasigiri. N'agamba nti kyandibaddewo enteekateeka nga KCCA bategekedde nti abookya muwogo mwe ekibangirizi kyammwe kiri wano, abookya embuzi biki okitegedde ekyo obumpimpi bwekityo ne bavaawo nga buli omu bamuplaningidde. N'agamba ekirala nti lwaki KCCA erinda kawungeezi ng'abo abookya enkoko abasiika kyapati nejja nebagwira netwala capital waabwe n'ebikozese byabo ebikozese bye bakozesa masigiri bikine kyapati bazitutte butto n'amasigiri. Lwaki tebajjaawo ku makya ne bagamba wano temulinnyawo oli n'asigaza capital we n'ebintu bye n'agamba nti remember bano be mukola ebyo bannayuganda abaasituseemu gwe mukkatira ne mumuzaayo. Abo bakabanda meeting gye baali mu kate bikyali byaffe. Bakabanda baali mu meeting wa prime minister ne babiyisa. Ekiseka kyembadde nkugamba we tuba twagala okutereeza ensi yaffe buli omu abeere n'obuvunaanyizibwa bwe. Okay. Nze ndi mu kitundu bano bonna kye bamanyi ekivaamu ababede. Tekitegeeza nti olwokuba Dr. wava muno oba Emmanuel Katongolo oba Kirumira bateeseze Makindye obanga be bagagga. Nze nalina meeting emu nagigendamu nga nokkankana yalimu Soloma yalimu Oweekitiibwa Wagwansibirwa ewaabwe awo nga balina enteekateeka yaabwe ey'ekitundu. Yatuula ku kanisa awe waffe okulinaana ewa Dr. Oweekitiibwa Wagwansibirwa. Makindye egendera mitendera ne Kampala bwe yalibadde. Tekitegeeza nti olw'okuba association be batuwa emisolo bajje basalirewo bannakibuga wabula nga ba stakeholders batuwa ebirowoozo byammwe. Ontegedde? Yes. Nti bakabanda ne bankubadde be balina amaduuka ne baani. Tekitegeeza kubanga etteeka mwe tulina okufugira likwatagana ne constitution ya Uganda lino. Okay. Kati bwe tunaddira nti abalina ensimbi kibanga mu kika omukulu w'ekika nga takyayogera kubanga Mulyanjama ye meya yagula ensawo z'omukyere bina. Ekika ekyo tekisobola kutambula ndowooza muzzukulu wa Mukalo. Era na wano abantu bangi abali mu Buganda neera mwe twali mu Tofaali twakulemberwanga Katikkiro si bwe tuli kubanga tulambikirwa era nga n'owessaza abeerawo kati olwo ne basajja ba Kabaka abaazikuŋŋaanya bagundi waffe. In other words kyogamba mukulu Kabanda tebaddayo wa prime minister ensonga bwe batuula baziwe ebirowoozo si bibi njagala baawule babireete gye muli. Kyova olaba nze mbagambye nti baateesa byabo tebaateesa kutereeza kutta kibuga. Singa baalimu ekibuga poliisi ya baasi ne zikuulana zaali badde ziri inclusive. Ekyokubiri baali badde bagamba prime minister nti nga tetunnalangirira kintu kyonna bannaffe ffe ng'abakulira abasuubuzi baddawa era ne tulabako baasi nga zeetoolola nti prime minister abakulembedde bakulembera ebibangiriza gye balaga. Olwaleero nga baava ku nguudo tunoonya bibangiriza so nga tugenda ewoono nze nsuubira ffenna twagala ekibuga kitangaale era ekibuga kisse tusookere ku baasi tudde ku birukuulana. Olwaleero baasi egende nga boda tozoogerako anti kati bano anti buzoze baalangirira kati we tumala baasi tudde ku boda. We tumala ekyo ofiisi za gavumenti nazo zifuluma ekibuga kubanga buli emmotoka nga eya minisita ejja oba eya Mulyanjama kaneegezeeko nina obugombe tusiba ennaku essaawa ezi biri abakulu bakola ki bayingira tugenda wali mu ofiisi zaffe. Kati ekibuga we kinaata abasuubuzi ekisembayo era nakigenda babo by'omutwe. Nze nabeerako mu Amerika si kutambulayo butambuzi nono Akimu embeera e London display teri dduuka London lina display ku luggi
singa tumanya nti ebintu by'amasannyalaze bitundibwa wa kisekka ffe twakula tumanyi nti ebyamasannyalaze birinda kasero ne hardware. Actually ndoze eringa display mu aduka ne Kampala on twakina twalina kyeteta window shopping nga bwe bazimba kubako glass kati kankuwekyo okulabirako olukyalwanirira we tunaamala okukkiriza nti kati ebintu bye tusugula biri mu kikuubo abantu bajja kujja ku Jinja Road olabayo display ku maduuka g'oku Jinja Road naye tebamanyi abagendayo abantu abava e Masaka ne bayingira Owino baba tebamanyi engoye we ziri. So waliwo ebintu nti omuntu ava wano emmotoka erina musawo ayingira edduuka ali olaba nze maliriza na kino nga tutereeza ebibuga ffena tubeere inclusive. Bano ba stakeholders baffe batuwe ebirowoozo bigende wa road mayor anaabeerako oba aliko tubiteeke mu nkola bagambe nekino nga tetwakikola ki naye ebintu ebiteesezebwa wa prime minister etteeka lino lituwa enkizo okuteekerateekera bannakampala okuva ewa road mayor nga wetuka mu magombolola ne ku LC1 bali inclusive kubanga wetuba tukola budget lindako wetuba tukola budget yeggwanga etandikira mu LCs okimanyi kakati pote bali inclusive wabula ababedde nze wange sijja kuliba bo bagamba mwe tubakize tubateekereteekera bamulya nnyama kubanza ensasula omusolo nze ngula kino nedda ensi tetambula bwetyo Kisanja wuyo ali wano. Dr. Hilary, nsonga za Kampala nakwanjudde ebyageto byonna obimanyi ebyobutale byonna obibaddemu abasuubuzi bulijjo bakasiita otuula nabo ababoda pulezidenti gwe gwabasindikamu abasuubuzi bwe beekalakaasanga tugenda okulya nti Dr. Kisanja pulezidenti gwasindise mu basuubuzi Owino bwe bakyankalananga tugenda okulaba nti Dr. Kisanja pulezidenti gwasindise mu Owino yotoda bwe yali ekyaliwo bino byonna byonna ebibaddewo ensonga za Kampala nga n'ekirala kye tutunula ekikulu lwaki oli wano bwe baali bakyusa etteeka lya Kampala basawo ministry namba etwala Kampala nga ministry eyo eri under president's office kati buli ekitunuulirwa wano ekikolebwa tulaba nti eyo president's office yekutte mu Kampala era bagamba okuleeta etteeka eryo nti Kampala adde mu office ya president ne bagamba nti okusinga ab'opposition be babadde bakulembera Kampala bamuddukanya bubi tikati azze mu office ya president ne tulinda okulaba amakula. Dr. Hilary kakati abatulaba kisooka nsooka okwebaza wedda honorable Mulyanyama anti kati mayor honorable byonna bikyali bibye ne muganda wange long time friend atera brother Hakim nga bateesa nga ndabira ddala enteesa ekisajja ekikulu wedda nyenyo omutwe nga nkuba n'engalo nti tutunulidde akantu akatono ennyo ku Kampala byensi olumu ntero gamba abantu nti tebajja kwagala byenjogera kubanza enjogera nga analyst nti atenze siri mu byabufuzi wadde linnya liraga nti byabufuzi naye atenze siri byabufuzi wabula ndi omuntu atwalibwa abeebuuzibwako oba consultant. Ekisooka mu questions zensomesa abaana ku university emu yeya transport management nti njitunuliranga ebintu bingi naddala mu bibuga how we manage ebibuga bino nti honorable Mulyanyama okijjeyo bulungi naye bannayuganda tulina okumanya nti Kampala ayina okulabikako obulungi bwetambula mu bibuga byetugendamu nga tetuna America Bungereza kyosooka okukola okuva mu woteeri olambuleko mu kibuga kyo kyogenzeemu naye ano abagenyi bajja noonoonya kyogenda batwala mu kibuga kya Uganda nekyebagenda okulambula nga tokiraba ng'era omanyi nti tebalina safe bwe baba bagenzeeyo. Abantu bano meeting zibadde ebisonga y'abatembeeyi tetambulisa ejjo bannaayi nze nali mutembeeyi emyaka egyedda era nga nkwata kyati yange ku batoni awo yalinga batoni onaye Hakim teyali batoni yeyo nga ndi mutembeeyi ndi kid naye nga nkwata kyati yange opalo w'abakyala sokisi anda ekijja leero kyovugyeyo kyojjayo tobaako nakyotunda kyankalakkalira naye nga kyati yange ebeerako emitwalo 15 ne tuvaako nenzira ku street wali ku William ne tubeerawo nga tubeerawo bagashumba bali abalodi b'oku street okwo nga babeerako ffe tuli baana ba ku street kuba tuzaaliddwa mu street mu ghetto n'olwekyo ekibuga kino nkirabye nga kikyuka nti ensonga y'abatembeeyi ebaddewo era ndowooza President Museveni okunkwasa okuba nti coordinating informal sector abasuubuzi babutale bamwami Kabanda bano ebizibu byabwe byonna mbimanyi naye njagala
kati tudina kuba nti tuwoleza ekyamazima ekibuga kyetaaga okubeera fesivity n'okukyuka ate ensonga bwe tuba tuzoogerako ekyaleeta obuzibu nti ensonga z'enkulaakulana tuzingizaamu ebyobufuzi naye ekyamazima bwe tuba nga twagala okulaba abantu nga bakola abantu nga batambula nga crime ekendeera abatembeeyi balina okubaako gye balaga abatembeeyi balina kitukwasa ennaku bwa myaka imu ekibuga kyaffe nujja fene nze mbadde sanga fene nga bamusaze ku lubalaza obummonde olweggulo babutaddewo nga ow'edduuka oli gwe tujjako omusolo ow'edduuka oli asasula layisinsi ow'edduuka oli ebintu ebibye kuba ne bwemanzi nembisanga ku street njagula wano munda sijja kuyingira kati tulina okufuna kye tuyita trade order ate n'amateeka weegali gakolebwa dda ga trade order oli tubadde tugamba abachina n'abayindi abatulugunya abamwami kabanda nti bajja ne batundira eno ebintu wansi mu kikuubo mubimu bye tubadde tesa meeting ne president ye trade order kakati bwe tuba tugamba omuchina n'omuyindi nti naye ajja n'ayingirira bano lwaki ate omutembeeyi wa capital 25,000 ye ajja n'ayingirira ab'amaduuka ani alina okuba mu kontrol y'ekibuga lwaki booda zijjula ekibuga ng'abantu balina ne webasalira twateesa meeting ne meeting nga president ayagala okuleeta okukyusa baasi zijje mu kifo kya taxi tuli myaka 10 n'okusoba nagamba naye sijja bagoba bugobi naye ekibuga kifunze tukoze tutya okufuna emmotoka ng'etwala abantu bangi naye ng'ate esavinga omulimu gwe gumu so ebizibu by'ekibuga ne congestion n'obumenyi bw'amateeka byetaaga ne tugenda sector by sector naye tetujja gamba nti byonna tujja bikola lumu big push ekibuga ekyo mwami ayogedde ku buses waliwo ebifo byali bikoleddwa Kawempe twatula n'ababaasi ne tutula n'abataxi ne tutula bamwami Ntale banka zaali zitwala ebintu byaze nateete nga bakola paaka ezo kuteekayo zibaasi era ne babawa ne agreement mwami Hakim by the way agreement ezo wazirabako ne babawa agreement ab'ebifo ebyo nti baasi zifulume ekibuga tusobole okukola decongestion bwe zibaleeta ne zayiweeri butaxi buno bujja bajjayo mpola olwekuba ekibuga kyaffe kitono ebyo byonna tebyakolebwako naye bwe tunagamba nti buli muntu avudde mu kyalo ajja akwate kyakutte afateyo kapito bagende ffe kyetwakolanga nga tukyatembeeya simanyi bakyakolebwa saayinanga kapito naye nga nja mu dduuka lyo mwami Kaddu nonneesiga nompa ebintu nzinza okuba ate sibitundira ate mu dduuka lyo kati Kabanda sibayita abayiribi sibitundira na mu dduuka lyo nze bw'obimpa eri mu sitowayo nga noonya nzija mu dduuka lya Kabanda nga nyimira wentundira mu maaso naye nga mbijjewo nendyako enjawulo bwe nkomyawo ssente zo nze nendyako enjawulo gye nkoze eki gye ndiddeko naye gwe okosezza ono n'olwekyo nze sijja kunenya oba iddi oba minisita oba ki tubeere bannayuganda twagala kibuga kyaffe kirabike kitya omulambuzi tourisiti ayagala okujja okwegomba Uganda agenda kiraba bw'atyo mwami Kwedi Mukasa n'abatula nze kankubuulire mpita wansi eyo kubanza esobola okuyitayo naye mulimu lwotuuka nga either emmotoka nga actually eba ekuyambye yo teyinza kukolako bulabe naye nga booda yo wakiri ejja okumenya amagulu ow'ebigere wasalira owa booda wasalira ow'emmotoka wasalira tukutuku nazo zizze nga tomuli shuba oba oddayo waka ng'oli mulamu kakati ensonga ng'eno tukkirize nkuweereza akantu ako ebifo mu butale bikyaliyo omukungu omwaka esisi ava kampa era ojja bisomera abantu si kuba nti ofa omutembeeyi ngaze yaliko omutembeeyi si kuba nti okukolera mu butale tewali bifo ate bayirayo mwami Kabanda abatembeeyi abamu balina sitooko nnene nnyo bagagga si bamutwalo gumu na kitundu si ebiri naye obeera lwoko walemeramu olwokuba n'ofuna za mangu nti oli aba ne sitooko nga gyatoolako eri gyatolako n'aleeta gyatolako n'aleeta naawe abaana naawa ne bali kati kitegeeza tetulina oda usaafi bagenda muzimba era ndi musanyufu President Museveni yalagira okuzimba obutale era abantu bano ne bemulugunya ne bagamba usaafi abantu tebasobola kutundirayo kubanga bamuzimba bubi n'alagira addibwemu azimbibwe wadde olukiiko lwa mwami Hakimu ne mmeeya nalwo luteesa naye President Museveni yalagira tuzimbe obutale era n'alagira neggaba azimbwe era sente za World Bank naye no tebatuwa buwi mwami Hakimu tujja zisasula
yeggwanga lijja zisasula ez'obutale era president yalagira buli division wakiri obutale twongeremu bubiri era ne babudgetinga olw'okuba abanaku be bakolera mu butale zayita nassale abantu baffe abanaku mwe batandikira naye ojja n'osanga olw'okuba by nature nti mu Uganda tetulina trade order era tebajja kugendayo. Konsani ya Lord Kansala yagambye ekyayisibwa naye mu myaka 5 zebaga buli mwaka wabeewo okuzimba akatale teri nusu n'emu yali eweereddwa kesi. Awo tujja kujjawo omanyi nze mmanyi President Museveni ate tuyigiriza ekintu kye bayita okusoosowaza prioritizing. Waliwo obutale obuzimbiddwa nga kemanyi Wandegea singa president yantuma kutandika skilling program singa era waggulu eyo ebifo bikalu nasanga mwami Hakimu obumanyi lockups ze Wandegea zonna flowe yokusatu n'eyokuna zonna nga njerere abantu bakwata obuyumba ne babwewa bonna nga busibe. Akatale mukyala Jennifer Musina wa mukisa waliwo muganda wange nangamba nti somesezayo abaana beggwanga era nakati Wandegea ekyagifuula nti kati ekola bulungi abaana balina bajja muno obusene nabo ne bagula ebintu waggulu abaana basomerayo nga 8 10 buli semester. Twakozesa kifo ekyo nti kyali idle usaafi nga bwe mbagambe nga temuli bantu nkuweereza olisiti y'ebifo wano butale bukyali bukalu. Kati gwe oyisini ya muntu ebireetedde Yusafi ne Wandegea okuba n'ebitibwa ebyo butateeka mukulembeze mulonda abadde ow'ekibuga Lord Mayor goodwill y'ebintu ebyo ne baggulawo nga bamulese ebweru yasooka okukola mobilization n'agenda n'akalambula n'abawo ekifaananyi naye buli ebintu ebyo bwe bibeerawo omukulembeze omulonda alekebwawa bali kyalibadde kirungi omukulembeze omulonde nze nali ku ttiimu ya KCC naye nga buli kyetukola ngamba Lord Mayor akole ki ajje. Waliwo olutalo lw'amaanyi ekitabo ekyo okufuuka MTN Omondi nga batekiniko baagala bakikole ku mulembe gwa Jennifer Musi ne bagala nedda omulodi ajje goodwill y'abantu weemulaba implementinga maki kyekizibu ekiri ku Yusafi ne Wandegea nti omulodi w'e Kampala bye bino bye mbadde nkugamba ebikolebwa wa Prime Minister nti projekiti yonna weebejja olwayo Lord Mayor ayogera katale akagenda okuzimbibwa eggaba buli omwaka linze panga baamulonda abantu so nze yati wangi nkugamba involvement y'abakulembeza abalonde ebeerenga ku mwanjo nnyo ng'ebintu bikola ki bikolebwa. Naye ekyo kituufu nnyo ekyaleeta obuzibu wano mu byobufuzi by'eggwanga ye kkala eya NRM n'opposition nti n'omukulembeze wo ssebo ne bwe bamuwandiikira nze mpandiikira buli omu kati Kabanda ebizibu by'abasuubuzi bimukwatako meeya naye alina abasuubuzi tukitegeeza nti stakeholder involvement yandibadde etya bwe twandituuse nze ndaba waliwo miscommunication bwe tuba tugenda okukola ekintu kyonna ba leaders bano ab'ekibuga balina okuyita ba stakeholders ne babagamba kaakati tugenda kukola kino nga bw'obadde olaba mu taxi nkugambye president yampaaka aba taxi ne mbatwala Ethiopia ne ntwala okulaba abantu bonna bwe bakola bus system bwekola naye era bwe yakomawo yagamba sijja bagoba kambawo emyaka emirala 10 ne mulengera ekifaananyi gye tulaga najja n'agamba tugenda kuwera emivumba engatto engoye enkadde nakati zikyajja naye nga bagamba tulina polisi emyaka 10 tubenga kotoni waffe gwe tulima tumukolamu engoye amaliba gaffe tukolemu engatto n'emisipi n'eziwaleti ze mu importinga nga bikadde naye n'agamba emyaka 10 ebyo bye tusuubira nti ateekateeka abantu ng'onooleeta ekintu kati bano abantu baffe toyinza gamba teri akujja mu kyalo kujja olimu si kwogera bubi teri akujja mu kyalo kujja naga nti yagobeere ku luguudo otandikire okwo ensi yonna ebeeramu amateeka agagivuga singa tetuteekamu byabufuzi genda e Rwanda wano ojja n'oteeka omudaala gwa capati ogw'enkoko n'otandika n'okola e Rwanda oguteekawo e Tanzania oguteekawo ne Uganda buli kimu tukiteekamu politics nti that's why sisobola kwesimbawo mwami Kaddu Mukasa lwaki conscious yange ebe ngamba nti kino kyekituufu naye olw'okuba njagala obululu buli n'empolereza ekikyamu that is wrong. Nzagala tuzimbe eggwanga mulamwa guno bannayenze lwaki ngwesibako nnyo zimba ensi yo bwe tuba tuzimba ensi yaffe ba leaders tetulina kubeera ba misleader public kyetulaba ku TV we tujja ne twogera
nze ndi musomesa naye nakati abaana be nasomesa emyaka 15 emabega bwe bakusanga master watugambanga bwoti omwana gwe asomesa ku university nga yakajja mu yawano musanga nga manager wa banka nagamba master wanyi nti watuwanga example bwoti they quote nti batutulira wano omwana kati ali mu primary secondary nursery akula manyi Dr. Kisanja wajja ku TV atugamba bwati ate tebakusuubira kulaba nga byokola biri contradictory. I teach masters students, PhD students. Ntandika nti okwogera wano ekintu ekiwabya eggwanga nengenda nambalamu amagezi. That's why nti olumu ombuuzi oliwo NRM oliwo opposition no nzimba Uganda. Era nze nsuubira bwenti ekyo nasinga kikubuuza ng'oggyeyo kiboko okuba ba minisita wa because president yangamba mu special duties buli kimu kikwatako. Naye nze ngamba bwenti aba leaders ba KCC emwanyi naze mwagala nnyo taina malala ndooza mwami akimu munjulira Idi taina malala ebbaga lyonna lye interact nze naye ekibuga tekifugika fane bannakibuga tetuli bangu muli balalu mwami Kabanda nkubuulira abannakibuga tetufugika ena ab'ebyobufuzi ena abasuubuzi ate nga abasuubuzi nabo balina ebibiina byanjawulo ena ababodaboda ena abatakisi buli omu alina ab'obutale buli omu alina ebizibu nstadi nze ebizibu by'abannakampala mu informal sector nina bayibuli namba ne solution yaabyo era omubukulembeze abimanyi naye nze kyembagamba mwami Hakimu bw'oyinza okuba ne trillion budget trillion 2 naye kyamazima nze kinsanyudde nti buli bw'obadde osoma gavumenti ejja eyongerako ngaffe abali mu byobulimi president byayagala eddanga ka budget katono naye olaba buli budget ejja eyongerako tukkirize eggwanga lyaffe lyavu era nze oli agamba mu Uganda ngagga mumusekerera tukyali mu nsi ze tuyita third world countries middle income status ensi ezikyakula ng'eza Africa nga budget tosobola kwefaningira budget 100%. Okyetaaga IMF ekuwola ku sente nyingi za myaka World Bank nekuwola nezo internally nozeewola okukola ebintu kitegeeza budget yo teri sufficient nti bw'otuuka mu ggwanga bweri ky'omwami Kaddu Mukasa you must have kye tuyita prioritization mu ebyo ebyetaagibwa nekyobola babali baba budgetinga Honorable Hakim bagamba can you come up with a list of more priorities so waza ebyo mu byetaavu kyovola bagambye balina unfunded priorities nti tukyetaaga ebintu bino tubyetaaga twabiranga ne basic twabiranga ne needs ne want nti byoyagala ne byewetaaga KCC eng'ekibuga kiyinza okuba kyetaaga bingi obanga kyagala bingi naye ebyetaago tuyinza okuba naye nina okwambala zayogedde mu byetaago nyinza okuba nina okwambala nina okulya emmere nina okwambala naye ate nga nina okugendako ne mu ndongo nina okunywa bbiya kati ku byonna nyambale oba nywe bbiya so ebintu ebyo kwe kusoosowaza kwa gavumenti naye nga si kudayira bannaffe abatembeeyi oba bebajje ku nguudo naye tufune trade order ekibuga kya bannaye nayiseyoko wansi eyo bannaye mwebale abantu katusobola okutambulako ku street era mwami muli ennyama ekitereeza singa babadde ozze nga oli meeya ate wanditugazisiza nnyo okusinga mu parliament kuba parliament ogenda kuteesa muli bangi kati naye wano wandibadde otuimplementingira bulungi kyankoze bubintu toze kuba meeya bw'oba otunulira holistic approach n'olaba transport n'olaba obutale n'olaba abatembeeyi n'olaba bodaboda n'olaba lighting bannaye kikwasa ennaku oyingira mu kibuga nga ekiro kirina enzikiza gattirawo ddala nneme kudda gy'oli yogera ku mataba g'omu Kampala kye gakola ng'otunulira kuba yeekwasibwa ennyo ensonga esongebwamu Hamisi Kiggundu okuzimba ekyo kiiso kya mbuzi kuzimba ku mwala pulaani yava mu State House bano tebalina pulaani ya Hamisi Kiggundu emisonga eyo twagyogerako bainginiya tebagiina abannema tebagiina buli kimu ne olukiiko olugatta bayinginiya mu ggwanga baga tetumanyi bigenda mu maaso bikolerweyo mu Hamisi Kiggundu si kyekizibu ky'ekibuga Hamisi Kiggundu alina kyakoze kinene okukulaakulanya ekibuga Hamisi Kiggundu ataddewo emirimu twamuvuma wano ku kisaawe ensi neeyogera
naye kati tugenda otunulirani alina ekisaawe ekyenkana ekya Misiri. Omanyi ku nsonga y'amazzi nsonyiwamu. Simanyi Lawrence bw'onooba osobodde ng'okirabye amangu waliwo twajogerako ensonga eno. Amazzi bwe basooka okujjula ebizimbe by'abano ng'ate omwala enkuba ng'etonya amazzi mangi nnyo mu kibuga ng'omwala gwo mukalu. Honorable, amazzi gabaddewo mu kibuga muno, nzaaliddwa mu kibuga mu mazzi bwayise Kimumbaasa. Amazzi gabaddewo tubadde ng'amazzi emyala gibooga ne gatutwala abaana ne bafa, abantu ne bafa, emmotoka ne zigenda. Naye rate of development akedi zaali mu 2.5 mu Kampala. Ne buli afuna sente ngenda ne bagamba mugende mukolezi factory mugende mulime tebaagala bazimba bizimbe. Ate nabagamba wano ku program eyo nga tugirese KCCA plan is approving size bazimba. Nti bwe bamugamba nti wansi erina kubeerayo parking, wansi erina kubeerayo teeka empagi bweziti, alina okulaba nayo atemyeyo amaduuka. Bwe emyala nagamba nasulanga ku Nabugaba twasulanga awandibadde parking nga waliwo ne drainage bateekayo maduuka kati awo twasulanga ku Nabugaba wonna wabeerangayo n'oluzzi nga tulukimako mazza waliwo akatale ewali ebizimbe nga kiringa na Kisenyi naye nga wansi eriyo n'enzizi mwe twajjanga amazzi wali ebizimbe kitegeeza nti ebizimbe babiteeka ku mazzi wansi ate ne bateekayo nayo ne batibayo abantu bali wansi mu mazzi kuba bateeka buteesi mpaji ne bateekayo amaduuka nti ekizibu ky'amazzi e Kampala kivira ddala ku supervision eferingiddwa oba corruption ku bantu abalina okulaba abantu bano bazimbe batya ebizimbe ne bazimba bifu. Hamisi ekintu kyagenda okukola omugenda kiraba mu myaka 5 mumanye nti yamalawo obukyafu abantu bapamangawo embwa bazisuulamu abantu babattirawo bababbirawo obuyonjo nga tebuliiwo naye mu myaka 5 mugenda kulaba beauty egenda okubaawo lwe mujjo musiima kangende owo obasawa amasaba ago gennyini nga getutunuulira ebyokusasulwa nga mubikaayaniddemu nnyo abagamba bakwatira ku president yaga compensation ate n'akomawo prime minister yaga bajja bakwatirako mutuuseewa naye kansoke kulungamyamu mukama wange honagenda maaso ku byogeddwa katono naye beera mu bufunze eddakiika zizo zitugoba. Ekisooka kya byonna basuubuzi bannange mwenna ndooza mulabye ennaku gye tuyina eri abakulembeze baffe bano era awenebaliza President Museveni era Museveni sigala ng'ofuga tukwegayiridde kulembera eggwanga lino kubanga okonsidalinga buli munnansi neewuunyiza Honorable Nganda Mulyanyama kitiibwa kyembadde muwa tannagwanira na kulituula mu Parliament awo totuukawo asaana kusigala mwami Kabanda bw'otunuulira sooka ompulirize saagala atyoboola bakulembeze bw'okola ekyo abantu bemakinde bonnakayanya omulimu gwange kulungamya programu wano kkiriza ompulirize abantu bali abemakinde bonna oba bavumi oba banafuyiza abamusaamu obwesigye bw'oba tokkanyiza naye birowoozo sigala ng'omuwa ekitiibwa kye ng'omubaka omulonde kale omubaka omulonde atukoze bubi nnyo bw'otunuulira Kenya eyina futa Federation of United Abakenya Association ne Russia nali nzisomako e Russia naye ne mu Parliament bakonsidalinga nnyo abakulembeze b'abasuubuzi nnyo kitagambika toyinza kuyimirira ku panene nnene n'oyimira n'ogaa nti ne Prime Minister okutusisinkana obusisinkanye yali nsobi oba liida basuubuzi muyina okweka mwana n'okusigala nga mukyasabira Museveni akyakonsidalinga abantu abanaku n'abasisinkanye ne mwami Kabanda meeting ewa Prime Minister obuzibu mubusanga wa bwemba nti abasuubuzi ab'omu kitundu eky'Emakindi ndi katusisinkane kanso ya Mulyanyama tewali buzibu aba Central Division tusinkane kanso ya Uhuru tewali mutawana aba Kampala bonna tusinkane kanso ya bonna tubasisinkana mbadde nganda kyagamba Honorable bonna tubasisinkana nga tetulina gwe tuyawuddemu naye bano beeyagaliza ne basukka we baalikomye kuba muwulidde Honorable ekyeyabadde agamba obuzibu bwe ng'agamba olira kyeyagambye obuzibu bwe nti mubabuuka ne mugenda ne muteeseze wa Prime Minister kati bigenda okukomawo eno ng'ate bo tebalina kye bamanyi ebbaluwa bonna tubawandiikira eno federation nti association zonna zonna twatuka nitugaa contradiction tugifuna wa nti kwegatta tutambulire mu ambulira body emu ne tuzigatta nti tusobole okwanguyiza bakama baffe bana bali ma office era bonna tubasisinkana watali nsonga yonna okay. mu lukiiko lwasinkana Prime Minister
bonna baali considered ne road mayor bamuyita Kojangi teyajja kati kitugana okuteeseza abantu baffe abasuubuzi abali wano tulina ebizibu ebitagambika mukama wange nga tokyasobola kulinda meya yekka bw'ofuna omukisa gwa minisita gy'olaga ne bwe bayimirira wano akugamba nti ono kyekyamutwala ewa prime minister ngende waani nga ne byetuteeseza netubiteeka mu buwandiike mubiraba nga tebabigoberedde kati nze nga stakeholder omukulu ekinfuula omukulembeze ow'ensa kwe kulaba nga nwana ku lw'abana abatono bafune obwenkanya n'abanene bafune obwenkanya nsobole okuzimba eggwanga lyange mukama wange tusasula kasasiro emirundi 3 tusasula KCCA ne tusasula contractor ne tusasula ne balandi road kasasiro nenga tusasula ekintu eki nenga ne ku license gy'osasula emabega ebaako nti ekikusasuza license eno kukolera abantu awayonjo era oligisasula kasasiro nga tulina kusasula mulundi ogwo twadduka ne Idi ne tumulaba nagamba kino kikomereero tekyakoma kati bwabanga tampadde kitiibwa nga Idi waffe w'ekibuga Kampala n'omusajja agenda okunkiikirira mu parliament kubanga takyakiikirira bemakinde bokka ananga nkiikirira kabando wa wano n'akugamba nti mmwe sisana nakutuula nawe ku pano oyaba mukulembeze yogera ku mazzi mutukoze ebizibu bantu mmwe abatulondera ababaka mu parliament mujja kunwanya mmwe tujja kulwana n'abakulembeze bonna mulina okumpa ekitiibwa nze akwata sente nenzikuwa omungu w'omusolo ebibuga emoment katono bw'otunulira ebibuga kubanza eChina nsuubulayo eChina waliwo ekibuga kyolambuza omuntu nga kiyonjo bw'ogenda mu butale bwaffe obw'eggwanzu nga likwa Gwanda market Shenzhen ogenda kubituukamu ng'abatembeeyi gye bali ne bavenda wayonjo naye ng'akolerayo nga ne gavumenti emikola ki mumanyi Museveni kyakola mujje tuteese bano tebabyagala babaka bamwe bemutuleetera tujja kulwana nabo fe traders we can fight ate tulwana ne tusanyalaza n'ekibuga kyonna mwami Kabanda saagala wangirire entale zenkulembeddemu Dr. ina information gya kati kankubuli linda ko kabakweyo information teweli malulimi etteeka erya constitution ya Uganda honorable Nabbanja yakulira emirimu gya gavumenti gyonna era tulina musango era ne bwaba president nga awandiika ensonga yonna omusajja ekitiibwa kyembadde muwa awandiikira n'amugamba nti genda okwasaganya kino n'olwekyo mwakola ekituufu okuba nti prime minister mumulaba era mujjwage okwongera naddala nga waliwo badde nsaba njogere ku mataba Lord Council abadde naye alina ka information njagala kwogera ku mataba ago goyogera kuba mwami Kabanda amataba nzija amataba bampadde akaddeka obudde nti bugenza kale kangogereko mudakika emu ensonga y'amataba ne bakubadde bahona babamu banyiiga naye mazima nga twakafuna amataba twekubira endulu amaziga gaali mangi abantu bakosebwa bintu by'abantu byafa ewaffe ku BBC tegatuuka naye abakulembeze bangi era bakosebwa nga basuubuza abalala bwe bakosebwa twayayaana nga tetulina muntu yenna atubambaatira netufuna omukisa omukulembeze ogwanga n'avaayo nga tumaze okukubira endulu ku KCCA wa wonna tumabaluwa twagawandika wonna twabalaba yalipulayinga netuwandiika abantu netumala okubawandiika twali tuli awo iso nejja naba KCCA ne bajja netubambya ezilisiti naye bano bwe bajja ngaokukola byeri byetubadde twogera nti problemu eri ku bakulembeze baffe tebaagala kumanya baali badde balina kukwatagana ne basitakeholder affe abali mu nsonga ne tubawabula nti kino bakikola bwe bati kuba ffe tumanya abasuubuzi betukola nabo kaakati bwe bajjabo omulimu baagukolaga dibengalye era ne bavayo ne lisiti nga bagamba nti bwe twayitamu abasuubuzi twawandiika bina nga bakonsideringa ebizimbe okwalinana center premier center freedom center capital Pentagon City kwalisero nabo kera nawalala na butono era nga bo bagamba bayine obudde nga bwe bututwala tutuuke kusasula kuyimiriddewo okay. Kale kati kukusasula bwe twatuka maaso ga president n'atuwabula n'atugamba mulonde mu buli kizimbe ekyakosebwa balonde abantu babiri ng'abasuubuzi babeerondedde yes kati baaka akakiko kajje direct katule kufuta bizimbe 17 ng'ekimu ne Owino twakifuula kizimbe ebizimbe 16 ne Owino kamu 17 kati abakulembeze abo ne bajja ne basonsula abantu baabwe bwe bamaliriza twaddayo wa prime minister naga nti tumugumiikirizeemu naffe ne tubakwata tusobole okuva mu kulonda kuno abantu basasule ng'okulonda kuno kyenjagala okuwulya essuubi lyowo abasuubuzi essuubi lyempa abasuubuzi bakufuna sente zaabwe naye olw'okuba eggwanga lijjuddemu abakulembeze banakigwanyizi
abantu bajja ne bekiika sente z'abasuubuzi. Kati bwe bawandiika ebbaluwa ennaku ezo nga bawandiikira federation nga bagigamba mulina kukola bintu bisatu. Ekisooka, bwe muba nga temutuwadde sente mutwegatteko mu kwekalakaasa kuuna amawuno ke tugendamu nga 25 Maachi. Oba si kyo mutuzeeyo maaso g'omukulembeze w'eggwanga tumunnyonnyole tumanye status, kubanga tugezezaako okusinkana prime minister takyatuwabudde, minisita wa Kampala badde taliiwo, ne bagenda kuwa Idi naye tabasinkana. Lord Councillor yogera ku mataba kyetuliko stage kwe tuli tubasaba bannange temugenda mu kwekalakaasa. Ffe ng'abafederation enteekateeka weezeryo basasula tuli mu kukola nteekateeka ku bibiri. Tubabuulire lunaku kiro mugenda okufuna sente zammwe naye tukakasa tekijja kusooka mwezi guno oba okubazaayo maaso g'omukulembeze gwanga musinkane kubanga sente ye yazibawa era nga yabawa talimba kuba mulaba embeera gye tulimu guno omuyaga abantu abamu baagala ggwanga togenda walaka tugende wa Lord Councillor ku mataba okusookera ddala bwe tutuula ku platform ng'eno dukanye eddakiika nsaba tubeere civil bino si byakuba nduulu ekituleeta okuteesa wakati w'omuntu akutte omuggo n'ayogera ebigambo yenjawulo eri wano, otherwise twandize omwakutte muggo omwakutte katebe omwakutte jjinja naye tuli ku meeza kwolesa ky'olina mu mutwe osobole okulaba nga ogonjoola obuzibu. Era nze sinyumirwa nnyo platforms ezo za ku exchange nga mubeera efaanana bwetyo. Mwami Kabanda oli mukulembeze w'abasuubuzi era nze nkusaamu ekitiibwa kuba buli muntu yenna unity yaba akulembera kasita bakukkiriza abantu abakulembera ekyo kye kisinga obukulu. Naye era ogenda kubonyaabonya nnyo abasuubuzi ng'okyabakuutira wano kadingidi ku muntu alemereddwa okusootinga ebizibu by'ekibuga emyaka 40. Ekyo kye kizibu ye disservice gy'oli mu kuwa abantu. Myaka 40 oli mu kutuwa ssuubi. Ekibuga anakitereeza awezeza myaka 8 ku bukulembeze bw'eggwanga. Nze njogedde wano nga ndeeta facts and figures. Njogera ku budget. There is no way mugenda kusolvinga solution yonna nga tulina sente. Tekisoboka. Buli lw'oyogera okuzimba omwala kitegeeza sente. Buli lw'oyogera okuzimba akatale kitegeeza sente. Ate mmwe abasuubuzi sente muziwaayo. Bwe maloziwaayo zidda zitya zibayambe? That is the question. Ne muli mu kuwaana buwaanyi bantu. Prime Minister bw'ajja gye muli asolovinga ki? That is the question. Olumu kye kingatta ne Mwami Kisanja. Mwogera bwogezi kubeera abantu kadingidi temwagala kwogera bizibu. Kakati bwe twogera ku nsonga y'amataba teri kikolebwa mu nsi y'abantu abali civil nga tekirina plan. Tuyina kye bayita Kampala Drainage Master Plan yateekebwa 2017. By then nga yetaaga billioni 700 billions okukwata ku myala emikulu giringa 8. Kuliko omwala gwe Rubigi, omwala gwe Nakivubo, omwala gwa Kinnawataka Enakawa, omwala gwa Kansanga, omwala gwa Walufumbe, omwala gwa Kalidubi Ewono, omwala gwa Nalukolongo. We need 700 billion Uganda shillings. Ebintu ebimuti byetaaga genda mu bitabo kusoma. Ffe twakulira mu kyalo nga buli kyalo gye kikoma waliyo akagga. Nakivubo atwala amazzi ayina bw'agatta ne Nalukolongo. Amazzi ne gatambula ne gayita wali mu industry area ne gayingira eggaba ne gayiika mu nnyanja ne gagenda naye gatambula. Zino sente ze twetaaga mu Drainage Master Plan gavumenti ezituwadde nga bwe yeewola sente ezikola enguudo bwe yandyewoze sente specifically nga zigenda kukola kuki ku myala kubanga buno bu tributaries bu outlets obuleeta amazzi okuva e Nakasero bu drainages ne kagakulugusa gayiika gatya mu Nakivubo. Nakivubo agatambuze gatuuke mu Lubigi, Lubigi agayiwe mu kisenyi kya Lubigi gatambule gagende mu nnyanja. Simple. Naye kyekikola ekyo sente. Twogera ku gye bayita major drainage channels emyala eminene kulyoke kugatteko gano agava wano ku Bulange gayingire wali wansi bambi gatambula gatya gagatte ku Lubigi. This is what we are talking about. Tuli mu kwogera science. What we need is money. Kampala Drainage Master Plan yetaaga as of 2017 yali yetaaga billioni 7.
mwami Kisanja sente ezo zijja ddi bwe zijja katono nnyo mwami Kisanja bwe zijja meya naye njagala agambe meya mu dakiika naye waakiri bbiri ekisooka ndi mwegendereza nnyo nze omu ku bakulembeze abakulembedde ekibiga ekirimu ba stakeholders ate nga bali prominent era nga mba meetinze ng'ogyeko bano nti omuntu agenzeko China n'aleeta ebintu nina abasajja ate abasajja abo nga bensabye ettaka okukola enguudo abagundiivu kyovola bannamakindy bampa etaano egisooka ne bampa etaano egiddako saagenze mu kyalo ne bampa obubaka kati omuntu okungamba nti ampa respect omu oba ombasi bwagala respect kubanga bannamakindy nakoze kampeni ennaku 9 mwena mwewuunya ngeri gye nazze omuntu oyo oba wanjawulo nawangudde abantu 21 kati gwomu wodaawo ngono bwagambye neweekyanga kyanga n'okuba enduulu mba nkutunuulira kubanga manyi value y'abantu abalina sente bempita ba stakeholders era nayo nabadde njogera ne bali mweze namugaye sooka oyite ba stakeholders abafunyi ababoda na bonna enjawulo yange nagambye tisingano tuba n'olukiiko lwa Katikkiro ate gundi tajja olw'okweyakulira ettofaali ani mukwano gwange Freeman omanyi obugaga Freeman bw'alina oba Emmanuel Katongole tugendera mu mitendera era abessaza naye batutuuza abessaza baba basajja n'obukatuliki bwe butyo we tuba tunaazimba ensi eno tugende n'ebitabo bino bye twateeka Prime Minister muwe ekitiibwa naye mmeeya amulabyeyo wansi katannayitono nkugereza nti nze waliwo wempita basudiiri nze omanyi basudiiri bempita bagatta bameka so tuleme kubanga tukyamuka nti ono afaanana bwati ndi musajja akoze Makindye nga mpita mummwe ettaka eryo lye muyisizaamu emuye okujja abavuka b'omu ghetto kubajjayo bafune ebyokukola baleme kutubonyaabonya mu kibuga skilling okimanyi bulungi wamma kati yalimu byemuwulya skilling Uganda skilling the youth yabirimu nebira export promotion ebyo bingi nnyo naye office togabaako naye boza ku bantu tugenda abatulaba nze mbebaza bwebaza abalayi baffe aba BBS nebaza management ate n'omutesitesi waffe nebaza ne baganda bange bonna betunabo ku pano kuba nti tujja ne tukubaganyamu ebirowoozo naye tera kusinga nkubisa bannayuganda abajjuza kololojo nga bayozayoza President Museveni okuba nti yayita mu kalulu bulungi ate nawangula ate eggwanga nelisigala nga yina emirembe bannayuganda mbebaza kuuma mirembe kyetwali tusuubira emitima nga gitwewanise si kyetwafuna era twebaza Mukama twebaza abaasaba Katonda twebaza abakuuma emirembe Uganda esimbudde etambule nga tugikuumye ng'erina emirembe amena ono leero lwe bugenyi bwe busoose si ku TV naye ku programu eno gye bayita Zimba Ensi Yo olulala lwe nali mufunye ng'ate embaga ye nayo weeri oba olujjukira bulungi lwero embaga ye lunaku lwe nali mufunye ate nga weekend eyo yembaga ye ye mukulu John Kabanda president wa Federation of Uganda Traders Associations sebobuuza ku bantu abatulaba mwenna abantu ba Katonda mwenna sebo mukama wange omukubiza programu eno webale kutuyita ne bannange betuli nabo ku pano erinnya lyange yenze John Kabanda ndi president wa Federation of Uganda Traders Associations futa ambulera bode tugatambya busuubuzi okwetolola eggwanga lino Uganda ndi musajja musuubuzi kolera ku BBC Plaza edduka liri B105 wansi mu basement abayisiraamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu nammwe bannaffe abenzikiriza yaba Christianity eyo tuga nti omukama mulungi ekiseera kyonna omukama mulungi alaze embeera ze weewaawo mbagaliza programu ennungi oli mu basement yes awo bijja kutunyumira nina meya wa Makindye ate nga mugole yakamala okulondebwa okuba omubaka wa palamenti owa Makindye bwekyolondebwa badde tonnaddako ku programu wano naye ebibaddewo tubimanyi ali Kasirye Nganda mulya nyama haji nsasira ate mu Ramadhani mbadde nerabira kikonako Haji Ali Kasirye Nganda mulya nyama boza kuba alhamdulillah njagala okulamusa ku balabi baffe n'abatuwuliriza emitala w'amayanja n'abali wano nti twebaza enteekateeka ya Ssaabasajja
okulaba nga atuwa omumuli gwetusobola okwogererako. Njagala okwebaza abayisiraamu mwenna, naddala abo kubasinza kwebaza kusiiba oba okola mpeera zo, naddala abo abasobodde okusiibulula abantu. Era ne mbasaba nti baffe wano mu kibuga tuli bulungirungiko, naye tutwale ku bintu mu mizikiti gye tuva, tutwale ku mizikiti. Ate era ne bannaffe abatali basiraamu bali mu nnaku za kalema, era nammwe mukole bwekimu. Abantu baffeeyo mu byalo, bayimaamu baagala okusibula ku bantu, bafaaza baagala okuwaayo ku bantu abateeyamba akaceere. So tuleme kubeera wano mu kibuga naye gye tuva eyo tuli bubi nnyo. Ekyokubiri, munnange Hillary agamba emirembe egiri muno, nanzuukiza pasita omu yali asaba ekkololo n'agamba etalabanga nsi ya mirembe ng'eno, ate nga tulevewe omusumba w'ekkanisa bamukubira mu ngalo amasasi. So n'olwekyo nenga badanga abantu beerabira mangu. N'olwekyo naye era nga ffe tukyalaba ebikwekweto bigenda mu maaso, naddala mu maka ga bannaffe. Waliwo ew'omuyambi wa Honorable Kyagulanyi President bagenzeeyo okugenda mu kola operation si kibi, era yagamba munnange Hillary lwakuba tali mu security, naye webanga tugenza awaka ne tusanga mukyala ate nga tulina bye twagala omubuuza, tufune backup y'abakyala. Ekifaananyi kivaayo nga mututa omukyala ng'abagendedde mmoroka bonna basajja, buli omu omuwa okuteebereza kyayagala okuteebereza, ate era tusobola mugaana. Kubanga ffe twakula tulaba Inspector Derek baani nga babuuliza ku misango egy'amaanyi naye yalibadde zaalisiriza, naye nga bakuwa ekifaananyi nti bwe tutuuka awaka nga waliwo omukyala naye ne tukubira bakama baffe ne bagamba muleete tufune backup y'abaki, kuba tulaba security eyina abakyala bangi buli kitongole. Ekyokubiri, tusanzeewo baana bato. Nze ebyo nanga mbivuddeko, nalabye omu ng'agamba abaana muggaleewo naye nga abaana bagamba okuggalawo basigala awaka. So ewa sherifu wabaddeyo okugendayo okwazaayo. Nze si tetugaana nti omuntu ateeberezebwa nakukola ki, naye tukondakitinze tutya bizinensi eyo n'ekifaananyi ne kijjayo nti Uganda ddala eri myaka gya independence, eddala emyaka 60 n'okukola ki n'okusoba. Kubanga okubira mukamawo n'omugaa tusanzeewo bakyala naye tukole tutya, ne musindika van oba abakyala ne bakwata mukyala munnaabwe. Ekyo kintu kyangu nnyo. So n'abaana bwe tuba tubasanze awaka tutegeezezaako banneiba tibannange bano tuba tutte naye mulabirireeko wano, naye gamba abaana baggalewo. Ekifaananyi kyaffe ekyeggwanga kiina we tukiteeka ate nga tuli mu kyasa kya waggulu nnyo. So konsaani eyo bannaffe ab'ebyokwerinda tetugaana ndi muziwa nyinza okuzza emisango ŋŋanda oba n'omulala, naye enkwata eno enzija y'awaka yeyo eri professional ddala naddala nga tutwala bakyala nga twakamala n'olunaku lw'abakyala. So that is my concern. Nsonga eggose Haji. Naye ebyo byonna tutuma toyanukula nsonga eyo leka tetunnamaliriza kubooza. Yebaze kuzimba ensi yo, obuwanguzi buno tumuwagidde ffenna n'abalabi baffe webazise ku BBS. Ate ekyo wakireeta Hillary yali ekkololo naye nga ndaba bantwala ng'alingiza bulingiza singa yajja n'avaayo nagamba ono omusajja wange naye ng'akubayo libunagamba owange yennyini bamutwala. So kakati kinkalubiza okwebaza naye alhamdulillah. Naye ku nsonga gy'ogambye Dr. Hillary nze nabagaa bwe tubeera naye wano tulina makula kuba tebiba bigambo tebijja kwetoloola. Senior Presidential Advisor ate emirimu gy'akolera mu State House kati omukulu gwe bikwatako gye buteevu. Naye nze kyempuliddemu Haji kyogaye nze konsaani yange ate weebeera lwaki ŋŋenda wa ali ŋŋanda mulyanyama gwe ŋŋenza okukwata bwe simusangayo ate nenkwata mukyala we, omusango baba aguzza babiri n'ekyo nakyo kirowoozeeko. Nina omulala omugole naye abadde aludde, mugole muyita mugole naye yakawangula akalulu mu baasi ddene, bulijja abadde ajja wano nga Lord Councillor Hakimu Kiza Sawula, kati akomyewo nga Lord Councillor ate omubaka omulonde Haji Hakimu Kiza Sawula. Nina bahaji babiri sebola musa ku bantu. Ntwala omukisa guno nange okwegatta ku baganda bange bonna abalamusizza ku bannayuganda, abantu ba Ssaabasajja Kabaka aba Buganda awamu n'abalabye ba programu eno na buli omu gy'ava. Nze ndi wa mukisa
nti mpeereza ebitundu 2 nga bw'oyogedde nti nkyalina emyezi 2 mu kibuga Kampala, emyezi 2 ndowooza ne wiiki ezigwamu, ate nembeera n'omukisa kati ogw'abantu bewaffe e Bukoto South mu Lwengo district. So bonna mbalamusizaako, njagala kubayozaayoza birungi bye mufunye ate n'okubasaasira, kubanga yensi bweti bwetambula ebaamu ebiwonvu n'obukko, abamu babeera basanyufu, abamu banakuwavu, naye nange nja kwegatta ku muganda wange Honorable Meya Mulyanyama okuvumirira ebikolwa ebifaanana bwe bityo, kuba nkimanyi si yegenda okuba topic, naye okutuula wano ne twogera ku bikolwa bifaanana bityo kibeera kibi. Ye ayogedde ku kya muganda waffe Sheriff omuyambi wa His Excellency Kyagulanyi, nze nja kwogera ku omuwala intern munnamateeka eyakwatiddwa olw'okubanga yasharinze public information. Obubaka bwe yasharinze buli public, kubanga bw'ogenda ku poliisi n'owaaba omusango tekibeera kyama, bubeera bw'amawulire ga bannansi. Ne bwe yasanze fayiro nga bagitadde ku His Excellency Kyagulanyi, poliisi emuwaabira eyagala kumukwata, na screenshotinga ka fayiro ako n'akasharinga bwe twogerera ali mu kkomera. Kakati mbanga mumanyi nti byakyama, lwaki ate mumitwala mu public institutions nga poliisi. So ekyo nkivumirira, abannansi mubawa eddembe lyabwe erikola ki erisaanidde, engeri yokka gye tusobola okubeeramu nga tulina emirembe. Kyenjala okumaliriza nakyo, teri agenda kwekweka bikolwa bye ng'ekiseera ekituufu kituuse, kubanga buli kikolebwa kati ate kiri ku digito, kiri ku internet, kiri ku mitimbagano. Omutimbagano si fayiro nti ogenda kukeera nkyogiyuze, zino ezaffe eza bulijjo eza poliisi ba fayiro ne bazisaamu akaguwa. Kasita osharinga tomanyi baani baterese information eyo, ekiseera kijja kutuuka nga buli omu atandise okwegaana ebikolwa bye. So tukole bituufu byokka. Nyaniriza baganda bange bano bonna abali mu studio, nja nange kwebaza basigwe mulundi ogusoose okujja ku BBS. Naye bwekyowangula akalulu gwe gusoose bikyanga mpangula akalulu. Kitegeeza nti BBS engasseeko kinene obulamu bwange bwonna, era ng'omwana w'Obwakabaka, kubanza nkulidde wano mu Nkoba za Mbogo nenzija nga nsituka paka bwenfuuse omubaka wa Parliament. Neyanza nnyo ssebo, neyanze. Mpozi abatamanyi Akimu ono nga mumulabidde ku bwa Lord Councillor, yali chairman wa Nkoba za Mbogo Makerere, ate n'abeera chairman w'abachairman ba Nkoba za Mbogo mu universities zonna Buganda yonna. Uganda yonna, that is. Yali nge Makerere ye chairman, naye ne universities zonna eziri mu Uganda wali ebibiina bya Nkoba za Mbogo nga ye chairman waabwe, era nga mu lukiiko wano Mengo akiika zimba ensi yo. Nsooka wa mukulu John Kabanda, tutunuulira mbeera za kibuga gw'osinga okukibeeramu, kuba bano bajja ne bakiyitamu, naye gwe 24 hours oli musuubuzi, oli mukulembeze. Tusooke tutunuulireko ku basuubuzi banno bano, embeera ebaddewo nga bagobwa ku makubo ki, kuba wali baddewo okukubagana ebirowoozo nga oba kankuyite kukubagana mpawa. Tebalina gye balaga, musooka bafunira gye balaga. Abasuubuzi ate abamu nga bagamba tuviire, batulemesa, ffe tuwa emisolo, bo tebawa misolo, bali baga ffe tuli batembeeyi, bali muli beki. Mu ddakiika nga 3-4 baako kyoyogera ku basuubuzi abo gwe kyolaba ng'omukulembeze w'abasuubuzi. Yes, neyanze ssebo. Omanyi bwe tuba nga tutudde ku pano zino ennene n'amazima gaba geetagisa okwogerako. Era wano mu kuzimba ssebo, mu kuzimba olaba programu eyo bagiyita zimba ensi yo. Bw'ozimba ng'ozimbya bitatuuse, ekizimbe kigwa. Tabula seminti ng'anoze n'omusenyu ogw'ekipimo, tuzimbe ekinywera. Okay. N'olwekyo mazima gokka eringa kooti. Kakati abasuubuzi bw'otunuulira abasuubuzi abadde bakolera ku nguudo, abo balimu emirundi ebiri. Waliwo ba vendors abayiwako ne batula wabweru w'ebizimbe oba ku kkubo, waliwo n'abalala abeera bakutte ebintu nga batambula mu parks ne kukubeera. Naye enteekateeka eno ey'okubajja ku kkubo twagitandika mwaka guwedde, ne tutuula mu meetings, nga meetings ezo zituula wa prime ministers, mu prime ministers office mwabanga mu prime minister, minister wa Kampala, Idi wa Kampala, wamu ne security organs.
mu mbeera efaanana bwetyo ng'abasuubuzi twatagalatagala nnyo ebbanga lyonna nga tulina bwa association naye ne tutuuka ku leva egamba nti naye tulibeera mu luno paka ddi kyetwava tukola federation eno ng'egatta abasuubuzi ku buli mutendera omuli abo ab'oku nguudo omuli ab'obutale wamu nafe abakolera mu maduuka kaakati ne tugamba tukoze tutya okujja abantu bano kukuba ate bagende for all nga tebakomyewo minisita wa Kampala n'ateesa n'agamba tugenda kufuna bwe tuteeka ba vendors kubanga ekyokubateeka mu butale ffenna twakyaniriza naye ffenna nitwebuuza mu mutima gwaffe nti waliwo omutembeyi w'okukuba asobola okubeera mu katale akozesa omutwalo gumu n'ekitundu kati ku mudaala agenda kusaako ki mu mbeera efaanana bwetyo nga beetaaga ekifo ekiri convenient oba Sunday market nga mwe basobola okuyiwa ebintu ebyo ne bakola nga buli lwa Sunday ffe ne tubawuga omukisa twakikaanyako era ne tukola ne resolutions ne tugamba kuba bo balemerako nga basaba ne kebayita evening market Sunday market basooka ne bafunayo oluguudo olw'oluguudo nga bonna mwe bateeka ebintu byabwe buli lwa Sunday ne bagenda ne badda ku Sunday kati ng'abatembeyi bagamba ne bavendors nti mutuweeyo ne ka evening market ng'abasuubuzi abakolera mu maduuka buli lwe bagenda eka ife tuyiwawo ne tutandika okukola tubeere nga tulina gwe tukosa ne bwe kiba nga kyetaagisa okusasulayo kaakasente era nakyo tusobola okukikola security organism ezigamba nedda ffe ng'aba security ffe twawabula omukulembeze w'eggwanga ne tumusaba nti temuddanga ku kkubo nga mwe ba vendors ne ba hawkers naye katutuule mu meetings ezaffe tujja kukola resolution tubategeeze naye sofa at this moment mugende ne kibayita Sunday market era twakola resolution ne tuwandiika entities zonna omwali federation y'abasuubuzi yakiikirirwa ministry ya Kampala iddi wa Kampala wamu ne prime minister's office prime minister yennyini nga yakyalinga olukiiko era nitulowooza ebyo bigenda kuteekebwa mu nkola twagenda mu kulonda nga bakulu bakyeriisa nkuli ku nguudo kubanga naffe ng'abamaduuka twakkiriziganya nti baveeko naye bafune we babeera paka lwe twavudde mu kulonda ne tulaba okugobaganyizibwa okugenda mu maaso ekyatukubya enkyukwe ng'abasuubuzi kwe kulaba nga bye twakkaanyaako byonna tewaliwo kyateekebwa mu nkola okujjako ate okugoba obugobya batembeeyi ku kkubo lwaki tulumwa ekisooka ife ng'abakulembeze b'abasuubuzi bw'ojja n'oteekesa mu nkola bye twakkaanyaako n'oteekesaako kimu bwe kikugasa tuba tetukoze era bali abasuubuzi batandika okutulaba nga bannakigwanyizi ekyo kimu ekyokubiri abantu bano batobagobye ku kkubo era n'essawa yakakati bakwata enkumi n'enkumi z'abantu nga babatwala eruzira oba okubanga gye bava bano gye bayiwa ebintu kati netuba nga tufuuse basegavudde mu ngazzeemu ng'era tetuganyuddwa ne tusigala nga tukyawabula ekitongole kikesisiye nti weewaawo bino ebikokwe tubigenda mu maaso naye tubasaba abantu bano babafunire bwe babateeka tusobole okubeera n'ekibuga ekiri peaceful kubanga weewaawo byonna bikolwa naye naabo bavenda boolaba ne bawokaazi basobola ate kufa abantu abali mu maduuka ne baleeta ebintu ebyawe era bakasitoma baffe ate baguza omuntu atayina pulaani nga boolaba honalibonganda mulyannyama abadde atambula bwati ku street n'alengera kaddole k'omwana naga nti kampe naye aba yazze nga tagenda kagula kali mu budget kati betubaguza ebintu byebatalina mu pulaani so mu mbeera efaanana bwekyo ekyo netukibasaba ekirala ekyasinza okutukuba enkyukwe ne bye tutakkaanyaako byakoleddwa nga kiriwa bwe bayingidde ekikuubo amaduuka ago golaba agali mu feesi agatunudde mu kkubo mu kikuubo gasasula sente nyingi emiliyoni 7.8 kitundu agala mwenda agamu gali mu miliyoni 10 awo mini price buli mwezi mweri olukubo olwo olaba oluviira ddala ku mini price okutuukira ddala eri waggulu ku ekotoliyo naye KCCA yazze ne iddi wa Kampala naye kwali amazima ga Katonda mu ggulu display z'abantu zonna ne bazikuba ne bazitwala display ne bagitwala n'omuntu ne bamuleka nga bamutaddeko ekikolwa nti togeza n'oddamu okufulumya ekintu kyonna ekiseezaaga amaduuka ag'oku main keka display ako twali badde tukkiriziganya kuba naffe tuli bantu ng'abasuubuzi naye ekitongole kifuuse essaawa eno ekiri mu kulwana obulwanyi naffe ate abasuubuzi ekitweraliikiriza kubanga ebbanga lyonna twali badde nga tusooka ne tutuula
nitukanya kubanga tulina tuli bana Uganda era owekitibwa Idi situmanyi oba bino abisalawo ye nga ye oba akimanyi nti ekibuga kirimu abantu abakikoleramu nga kirina balina nabo kulembeze bwabwe display gwe buli lwojja esaawa eno n'ogikuba n'omenya oluggi luno nojja n'ojjako buli kintu kyonna n'olagira n'okulagira nti tewaba ekintu kyonna ekiddamu okufuluma display otegeeza obulinga obudaala bwe bassa oluggi lwennyini wabweru w'amaduuka oluggi lwennyini olw'edduuka omuntu yali badde atimbako ko display n'olaba byayina gwayita mu kkubo ne ku luggi tekikkirizibwa bo bakugamba ne ku luggi tekikkirizibwa era bwe basangako ebintu babitwala naye ekibeera mu ekyo ndi musajja musuubuzi saliyimiridde ku mpewo kuno kukyasanguza nti bwe bamala okugoba abatembeeyi ate ffe ne tukyogerako nnyo nti bagobye abatembeeyi naye abatembeeyi we bakolera gabadde maduuka ga officers ba KCCA mwana wattu batandika okunoonya we bateeka edduuka ewalala kyekibaleeta okukuba display z'abantu bano basobole okuba nga balina we bagenda okulembekanga buli mwezi kubanga tebasigalirawo kati tuli mu bulumi obutagambika mu kibuga kyotegeeza bano boyise edduuka ly'aba KCCA bano abantu abatundira ku mabbali g'ekkubo ku mbalaza babasolooza olowooza abeera bakolera bwereere officers ba KCCA babasolooza ate ne bano kati abazze nga bagezaako okumenya displays ezolaba abeera ateekawo negotiations wakati we naye nti kati bwonossaawo nze ogenda kumpa bwekiti naye amazima ga Katonda abantu basasula sente nyingi awo ekira abasuubuzi bali mu bulumi obutagambika twesaba owekitiibwa Idi wa Kampala nga tannaba kugenda mu ebyo asooka atunuulira ebizimbe ebiri mu Kampala wano ebitalina toilet kubanga abantu bafa kolera bafa endwadde zitagambika basooke bakole ku ebyo oyogera ku bizimbe mu Kampala wakati yes kwebyo ebinene byolaba waliwo ekizimbe ekiri mu Kampala nga tekirina wakyamira twazimuwadda list owekitiibwa Idi twabimuwadda era twebaza nnyo deputy Idi kubanga ye yagezaako n'okulaba nga bagezaako okubikyalira bakakasiza eddala ekirala bateeke mu mateeka ebyo bye twasaba bye bamanyi obulungi bateekemu obumita bw'amasannyalaze mu maduuka basooke bakole ebyo nga tebannaba na kujja saawa zino kutandika kukuba display z'abantu kuzijjako ate okutuleka mu maziga ng'abaki ng'abasuubuzi. In other words okujjako abasuubuzi ku mabbali g'ekkubo tokiinaako buzibu naye kigoberera enkola gye mwateesaako. Twateesa ngenze wa Lord Councillor ate omubaka omulonde mbadde kwogera ku ekyo kyokka oba tujja kudda obudde tukyayina n'ensonga endala tujja kusooke ku ekyo ekyabasuubuzi. Mukulu Hakimu Kiza Sawula okusooka wali ali ku executive ya Lord Mayor ku side ya political wing KCC. Omanyi KCC ino oludda lwe tuyita olw'ekikugu the technical side ekulirwa Idi nebako ne political side ekulirwa Lord Mayor. Kati Hakimu ali ku side ya Lord Mayor ku executive luli wasemba okujja wano ng'oliwa walina department ndala kuba kuluna ze wa ali mu administration human resource and legal affairs luli wasemba oliku physical planning and engineering kenvudde nkanoonyaayo ono kaganye nti waliwo ebizimbe ebitalina kaabuyonjo nga nzijukira wali mu department ate ebizimbe tebabizimbye eggulo generally nawe yogera ku basuubuzi abo abajjiddwa ku mabbali g'enguudo kuba kibadde mu kibuga ate mwebakama baffe mu kibuga. Neyanza sebo Honorable Kaddu Mukasa okusookera ddala bw'obeera ku executive kibeera kitegeeza nti ensonga zonna obeera ozifuna butereevu ddala kubanga executive eyo omuwandiisi waayo yabeera Idi era ebiteekateekebwa nga binaagenda mu kanso okubiyisa bimala kujja mu executive eva mu management bijja mu executive so buli nsonga yonna tubeera tugivunaanyizibwako kyenkanyi era ndoza kyekimu ne muganda wange meya wa division kuba ate ye chairman wa executive ya division ye. Mwami Kabanda ono njagala asooke yenenye ye yennyini kubanga ebitubonyabonya mu Kampala
bebamu ate bebabipromotinga. Namuwuliriza nnyo buli kaseera nga atuwanira President Museveni nga bwali omuntu omulungi wakola ki ng'ayita mu kibiina kye ekyo kyakulira. Manyi n'ebibiina by'abasuubuzi bingi kati. Waliwo ekya Mwami Kabanda, waliwo ekya Issa Ssekitto, Haji Issa Ssekitto, waliwo n'ebirala. Balina ebibiina nga 5 kati. Bo abasuubuzi mwe beegattira ogutali musango. Kubanga buli muntu ebeera choice ye okulaba waalabye obukulembeze obulungi. Ekitubonyaabonya mu Kampala bino byonna bimwetoololamu ne Iddi gwe mwogera ko talina buyinza. Talina buyinza, alina obuyinza bamuyita President Museveni. Ate bano bamwami Kabanda gwe bawaana. Ne olunaku lw'eggulo gye babadde Kololo lwaki kugambye bw'abadde atandika preamble mu programu yaffe. Atubonyaabonye e Kampala bamuyita Mwami Museveni. Ekimu ku bitubonyaabonyesa Mwami Museveni tamanyi bifa mu Kampala. Buli lunaku afuna briefs okuva mu angles ez'enjawulo naye nga buli omu amubriefinga bibi. Anenya Iddi naye yeerabidde nti minisita wa Kampala Hajati Misa Kabanda ye yayimirira namawulire muyinza okubanga mugalina wano ku CBS nga twakamaliriza okulonda n'agamba omuzannyo guweddewo nangiridde tewali agenda kusigala ku luguudo nti ebiragiro bisukka KCCA ne bigenda mu abo abalina obuyinza. Tetufunanga ku executive etuula kusalawo bigenda kukolebwa ku nguudo ezo ku batembeeyi. Council tetuulangako kusalawo kufuna birowoozo mu divisions ez'enjawulo mu bakiise ab'enjawulo biki ebigenda okukolebwa ku batembeeyi. Naye ate ebbanga lizeddene ng'oledde council ezaaliwo imagine okuviira ddala ku mulembe gwa Meya Sebaana Kizito nga waliwo enguudo eziri gazetted babyogerako ng'ebitabaddewo. Oluguudo lwe bayita Allen Road twali twalugazetinga nga Sunday market nga buli lwa Sunday abatembeeyi awo bali free okwetaaya lusibwa bo ne bakola akatale ne batunda era nga ebitambula mu nsi endala. Ani yakigaana ogenda mu maaso bwe bukulembeze bwa ministry ya Kampala eriko kaakati. Ne tukola etteeka lye bayita Kampala City Order Management Ordinance nerigenda neriraalira owa Anthony Jen nakati gye liite livangayo. Twali tulikoze okusobola okulambika engeri abasuubuzi abo abantu abali ku street kye bayita order management. Tutiriza tutya ekibuga buli muntu atambule ng'atambula bulungi atunda bizinesi ye atunde ng'atunda bulungi. Ebyo byonna twabitegeka dda naye balinga bagamba nti tebiriiwo. Lwaki? Olw'obukulembeze obwe twogeddeko. Ekyokubiri bwe twogera ku batembeeyi bano twebuuza babagobye balazeewa be basinga obungi. Actually kategore y'abantu abo be basinga obungi mu kibuga Kampala ku bantu 2.5 million be tulina mu kibuga Kampala abasinga okubeera mu kategore majority abasinga obungi bali mu kategore mu Luganda bagitawera kategori bali mu tulubeeri. Naye kati bw'ofubutuka n'obagoba obatuttewa so nga ate ne kye bakola kikyamu kubanga omuntu okusasula edduuka lye n'asasula rent Mwami Kabanda gwayogedde n'asasula emisolo egya KCCA n'asasula egya URA singa obala emisolo omuntu gy'asasula omusuubuzi ali mu dduuka giwera emisolo 10. Giwera emisolo 10 n'ogenda ng'ogimenya gumu ku gumu okutandikira ku trading license ekukkiriza okusuubula. Naye n'oli omututtewa juzi myaka 2 emabega Mwami Kisanja abajjukira bulungi General Museveni n'avaayo nga president w'eggwanga n'alangirira kye bayita directive tindagidde bazimbe akatale buli division buli mwaka actually buli mwaka bazimbe akatale kamu mu buli division. Kakati okuzimba akatale kitegeeza kukozesa public funds sente ez'abantu ez'abannansi si za Mwami Museveni sente zetujja mu musolo. Omuntu y'omu alagidde okuzimba akatale nzikiriza honorable nkulage priorities zaffe okusinziira ku budget because bw'oyogera okuzimba akatale yogera ku sente. Sente zitegeeza budget. Okuva omwaka 2021 twali twetaaga trillion 2
mu kibuga Kampala bwe tuba tunakola ebyo byonna tulekere n'abasuubuzi tubanoonyeze kibayita workspace. KCCA Parliament negiwa biliyoni 542 kwolwo zonna bazireliizi nga twazifuna. Wait a minute. Mwagala trillion 2 Parliament netuwa biliyoni 542 ga yabawa quota ko kyetwetaaga kwolwo zonna nezireliizinga 221 njogera mwaka gwa byansimbi gwe bayita budget. Parliament netuwa biliyoni 623 ne balilizingako 617 government ziyatuwako naye nga twetaaga 2 trillion era zijja ziringa neze batuwa ziri mu quota ate ne kabalese tekaweddeeyo ne kye batuwadde kye bayita allocation. Parliament zeyesobodde okwallocatinga bwe tuuka Minister of Finance okuzirelizinga zonna neetazituwa. Ne tugenda mu mwaka gw'ebyensimbi 2022-2023 twali twetaaga trillion 2 Parliament netwallocatingira biliyoni 406 ne quota teyawera era ezo nezirelizinga. Ne tugenda mu mwaka gwa 2023-2024 twali bakola allocation ya biliyoni 608 balelizingako 405 naye nga ate twetaaga trillion zimeka 2. Ne tugenda mu mwaka guno gwe tulimu 2024 oguwedde 2024-2025 twali twetaaga biliyoni 8 batwallocatingira biliyoni 8 okubazirelizinga naye nga twetaaga trillion 2.1 trillion. Kakati sonyiwa mbuuzemu awo munno atulaba agoberere bulungi. Ezo ze babawa za kukola bukozi mirimu oba kwe kulina emisaala. Kakati kino kyenkugamba nti akutoggedde ekibuga gwe bayita Mwami Museveni ng'ayita mu bitongole by'eggwanga omuli Parliament ne Minister of Finance. Zino ssente z'otuwa kwe kuli okusasula abasomesa ba gavumenti amasomero ga gavumenti mu Kampala, kwe kuli okusasula abasomesa abasawo abamalwaliro ge tulina Kiruddu, tulina Kawempe, tulina Kawala Health Center 4, tulina Kitebi, tulina Kiswa, tulina Kisenyi. Abakozi bonna abakolamu abasawo balina kusasula ku ssente zino kwe kuli okusasula bannabyabufuzi abakulembeze bonna, zino kwe kuli okusasula abakozi ba KCCA kuviira ddala ku executive director, zino kwe kuli okuzimba enguudo, zino kwe kuli okugula emmotoka ebigenda okuyoola kasasiro, kwe kuli okumaintaininga Kiteezi oba Buyala, zezo ssente. Kakati bwe njogera nti akutoggere eggwanga bamuyita Mwami Museveni, omuntu ayinza obutategeera kye njogera because Mwami Museveni ye Minister of Finance. Bw'ogenda ku budget eno gye tulimu ey'omwaka 2026-2027 gye tuli mu kuteekateeka, nze nakoze presentation mu council ku Lwokubiri ku lwa executive okusinziira ku budget ey'omwaka ogwaggwa financial year eri mu kuggwako tubadde ne biliyoni 916 naye bwe twatuuse mu allocation Minister of Finance netusindikira ministerial statement ng'etuwa biliyoni 817 etusaze naye bwetavu bweyongezi kati omaze okugoba abatembeeyi ku nguudo weetaaga kubazimbira butale ate budget bagikoze eki bagisaze ku luno situmanyi abanaabaawo be baalonda oba banaazibawa zonna oba tebaazibawe. Nzikiriza njogere ku buntu buno obukulu omuntu bw'atandibuusizza mu maaso naye nga mu bajeti yaffe baaziyise unfunded priorities. Oba osobola ekinnyonnyola otya mu Uganda nti ebintu ebyetaagisa naye nga ate tebigenze mu bajeti tebigenzeeko nsimbi. Ekyokulabirako twagula ebuyala kubanga bw'oba oyogera Kampala nga bw'olabaawo abali mu katale akawungeezi kasasiro agenda okubeera awo tomumanyi muwendo in tons kubanga buli lunaku tufulumya ttaani 25,000 ez'akasasiro kati tosobola butaffa kuwa ogenda kuteeka kasasiro. Tubadde twetaaga biliyoni 13 okusobola okutegeka ekifo ekyo ekyebuyala ogifuula landfill eri unfunded priority. Kati ogenda kutikka kasasiro afuukenga ow'ekiteezi ebiddako ebyali ekiteezi mu biraba. Ekyokubiri nze ekizibu kye nnina nga tonnavaawo awo kyemutukoza amayiro ly'ekkubo lyange. Abatamanyi waagamba oluva mu mugga Mayanja bw'oti n'oyambuka
akabuga akakaddako awali ebifaananyi ebibiri ekyomusajja n'omukazi we twayitanga ewazzimula we tuyita ebuyala mundawo we bakyama naye kati kilomita nga 3 okuva eno oba owulira ekivundu n'okweyongerayo kugenda emityana empewo yonna yonnaawo nfuuka sasira kakati kye bayita landfill kwe kubanga olina mashines ezisobola okugaaya kasasiro n'oba oyagadde kumutransformingamu masanyalaze okumukolamu byonna fertilizer ebigimutsa ng'osobola n'okutuulawo n'oli emmere nga tolina kyowulira zizino sente biliyoni 13.6 billion it is unfunded priority n'ogenda kugula ebyuma ebyo nga byetaaga biliyoni 4.6 billion n'ogenda ku mafuta agagenda okuteekebwa mu bimotoka bye tulina byole kasasiro tuleme kufuna buzibu bwonna kubeera sitaaka weetaaga biliyoni 10 ziri unfunded priority n'ogenda tulina garbage truck ne muganda wange Honorable Muyanyama ze twagula n'abakulembeze abalala ne road mayor ziri 10 mu myaka 5 zetuguze twagula 10 garbage trucks nga twali tugambye nti buli luvannyuma kale buli taamu y'emyaka 5 tuguleyo 10 garbage trucks mu mulundi guno twetaaga 4.5 billion tugule garbage trucks tewali yadde nusu ekikumi it is unfunded priority kakati bw'ogenda okugula emmotoka zino ezeera enguudo tubadde twagala emmotoka ntono nnyo nga ne bajeti yaffe ya 4 billion unfunded priority tubadde twetaaga sente lindako ajawo mugule emmotoka okwera enguudo eziriwa enguudo zetulinawo of course zo twongeddeko okusinziira naye kati bw'oziraba era ettaka ligenda lizirya okusinziira ku mazzi agatambula mu Kampala mwagalanga bano kyenvudde mbuuza bano abakyala n'abavubuka abakeera okwera mwagala zibayambako buyambi zibayambeko butereevu kubanga bwebeera oluusi n'okuyoolawo gabeji oyo enfuufu n'ebirala byonna byebatasobola kukolako obutabyera nga babiyiwa mu myala ate okuzibikira kubanga emyala egisinga kati tuzimba tugikavarinze tegikyali open drainage channels kakati bw'otunulira ebyo byonna unfunded priority nga tonnavaawo omulabi yandyagadde okumanya kati olwo funded priorities kuba twogeddeko unfunded funded zeziriwa ebigenzeko sente nga bikulu byebiriwa anti kakati bw'otunulira budget eno ng'obadde mu financial year neggwako ina biliyoni 916 tosobodde kuzimba mu ddwaliro tosobodde kuzimba mu ssomero tosobodde kugulayo garbage truck n'emu ate bwe bagisala ne bagifuula 817 kikyosobola okukola nga kiri substantive okujjako emisaala era sente zonna zigenda kubeera consumed mu misaala n'obuntuntu obuki obutono there is no tangible thing kyogamba nti kino kinywevu tugenda kukiteekako sente n'abantu bakirabeko to the extent tuli mu mulembe gwa .com ne wano we tuli ku mpewo ku BBS nkakasa waliwo ateeka okuba nga ali ku online ku social media ali mu kutambuza naye social media online tetambulira ku bwereere ku malusu ebeera nekibayita data bamusasulira bamugula nkakasa ne BBS kyekola mu budget gye tulina temuli yadde nusu ekikumi ekigenda okugenda ku online services okugula data naye ate nze kyotayogedde nti ndi ku lukiiko lwe bayita building committee okwapproving ebizimbe tulina kyetuyita beams kyomuntu asaba online kati wetwagenda bwekibeera mu physical planning committee tulina kyebayita smart permit you submit online and get approved olwaleero bwetwogerera mu budget enamba temuli yadde nusu ekikumi ekyokugula data bakugamba muyiye mu budget yammwe eya engineering muyiye mu budget yammwe eya education muyiye mu budget yammwe eya public health muyiye mu budget yammwe eya gender byakuyiiya naye oyogera ku digitalization nalabye General Museveni ng'ayisa abaana aba social media beyawadde biliyoni wazabadde 5 zeyabawadde so all this money otandise okurecognizinga nti online internet social media ya mugaso institution yenamba etwala ekibuga tosobola gyoyadde nusu ekikumi
haji ngenda kuomwezaamu naye akasembayo bwogambye abantu bano nti babajjawo ekibadde kyogerwa abakulembeze nga minisita nga bagamba nti obutale madde ndabanyu minisita kyofa Togabye Kabuye ngaga nti obutale bwazimbibwa akewandegeya nga flowa ziri wali njereere akebusega ndi katale tekanajjula kereere timugante mwina gye mulaga kali kazimbirwani ne bagamba ne Usafi Busafi eri wali njereere ate gwe ali ku executive otugamba tewali gye balaga. Ekizibu kye twafuna kye kimu ku ky'abakulembeze bakajajjatta omu ku oyo bw'oyogeddeko ekisooka tatwala budde kumanya bigenda mu maaso eyandibadde minisita nga atuyamba okunoonya bwe tufuna solution yabeerawo kuwalampa abantu abeerawo okuba lingako ekyo si kinene minisita omugamba okuwalampa anti minisita kasita togendera ku mutendera gwo tukozesewo ekigambo ekirala abeerawo butassaamu bantu birowoozo by'abantu kitiibwa because no waggulu asobola obutassa kitiibwa birowoozo byabo wansi okusinziira mu ofiisi gyakola ki ekyo kaleko naye kiri kibadde kinene kigamba minisita era kyekizibu kyentuba mwami Kisanja oyo mukwano gwange tuba mu appointinga abakulembeze nga ba ministers mutunuulire ddala omuntu ali mu sekita ng'agimanyi ne mutaleeta bulesi muntu kumusuulawo mu butale teri bifo gyayogera teri bifo akatale ketwogera aka Usafi ze zimu ku priorities z'obutale bwe twagala okuzimba kuba si kazimbe era bw'otunulira mu pulaani yaffe ku busente ku busente obutuweebwa World Bank mu fund gye yatuwa gye bayita Greater Kampala Metropolitan Fund gye tugenda okukoleramu enguudo eziconnectinga Kampala ne Wakiso eomu ku priority akasente akatono ke twafunyemu mu kufissafissa tugenda kuzimba akatale ka Usafi kuzimba akatale k'Eggaba n'okuzimba akatale k'Ekamwokya kati bw'oyogera nti bagende mwako ate nga tupulaninga kazimba kangende wa Haji Mulyanyama badde nako njagala okwongerezaako ko kyako nalembo abantu bebazimbira akatale nakikunyonyodde bulungi tebali ku mutendera gwa akatale oba tebalina kye bagenda mutwalo gumu bw'oba basaana kubeera wali eri ku Allen Road naye ekirala kyayogedde ku minisita wa Kampala minisita wa Kampala ye bino twalibadde tubimujja mu lwaki mukyala Minsa Kabanda nti ye bwe yali ayimirira okuwa directive eno yagamba abantu bano twabawadde Sunday market mutandike Sunday market nga bwe tukya negotiatinga ku nsonga ya evening Haji Mulyanyama agenda ku nsonga katono nnyo ensobi mwami Kabanda gyakola era tojja kuyamba basuubuzi ng'otya okwogera ku bunafu bw'abantu nga tebatuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe minisita wa Kampala ye yalagira minisita wa Kampala mu operation zonna ezigenze mu maaso azibaddemu saagala omuggyemu Haji Mulyanyama ku nsonga y'abasuubuzi bo Haji Mulyanyama ate ye ndowooza akyabasingako yabadde mu kibuga muno okuva nga katomu akulidde goba toseseza abantu wanje Kabanda kyanaku nnyo nti mbadde mpita ayita wano ngwano wagambye honarebo wa Hakimu kita muteeka ya KCC sirabawo mu structure lukiiko lwetugawa prime minister era simanyiyo olukiiko Kabanda mwatuula annyonnyole ng'annyonnyola minister executive gwagambye kannyonnyole ateekerateekerwa ebimu ebitakyampisa ku mitimbagano ekimu kwogera amazina omuntu newaaba nenaye Kabanda ne banne ne prime minister bali bateekerwateekerwa naye tukuŋŋaanya ebirowoozo ebyabwe nga ba stakeholders bw'osoma etteeka lya KCCA omulimu oguweebwa road meya n'oguweebwa meya kanjogere gwange mu section eya 29 awali emirimu gya meya nze mukawaayiro ndowooza bba emba seerabidde oba si kampa obuvunaanyizibwa okujja ne strategic development plan mu kanso temuli mu Kabanda ne banne
era temuli kibiina kya association kyonna nenjitwala mu executive ne road mayor akawairo basikeerabidde naye bwatyo era meeting ezatulewa prime minister Kabanda zibagwanidde bakube display zammwe kubanga mmwe mwateesa muli ku selfish kati mulowooza ku bannammwe temulowooza ku mugatteko gw'ekibuga wabula mmwe mubaddewo muti abasuubuzi b'omu maduuka kyova olaba mwanyiigidde iddi lwakuba display wallahi nga nkya Katonda sityammwe Kampala bwafaanana yeetaaga kutereeza era teri kibuga kifaanagana Kampala naye tutandikira ku batembeeyi oba baasi Kampala mulimu baasi bina ng'ogoba mugatteko nga toli ku basuubuzi bano ba selfish abenoonyeza ebyabwe mulimu baasi meka bina baasi otegeeza ki eziva up country bino zikochi ezo zikochi bw'ogenda e London gye nawangaalirako baasi zigenda mu kifo bakiyita Victoria olwaleero nga tumaze okufuna express tuyina Mubende tuyina oluguudo lw'Embalala baasi lwaki tezikoma Nateete ng'ogoba mugotteko nosookera kuwuziza nabbu by'abatembeeyi bano bakola byabwe mu maduuka naye neebaza Iddi seebazangako musiraamu munnange nabo n'obakwatako ku display kuba banyigiriza bannaabwe tewaliwo meeting Kabanda gy'oyinza kutuulamu meeting erina kutuulwamu road mayor ng'amaze okutuula ne bammeeya banna abataano ye mukama waffe n'atukiikirira n'agamba nzize na kino Kabanda toyina kunnyonnyola nze ono nze nina okunnyonnyola bye tukuteekedde era yabadde ensobi kaakano wano k'osomye nange okujja n'ono kubanga alina kubeera eri ku leediyo nga ndaba ku TV naye waabanga yatuula mu meeting ya prime minister nze Katonda bwati we yantonda era abamu tebakyagala kumpita akubuulira amazima naye ekyokujja wano naawe tewali nsobi kuba kati mukulembeze ow'abasuubuzi anti mu tteeka lirino no kyeŋŋamba etteeka nga tonnalireeta mwe kategore mwajjira Kabanda mukulembeze w'abasuubuzi naawe oli mukulembeze w'abantu kyokka ekibuga ky'okulembera abasuubuzi bakulembera mwe bali wonderful nzaamuwa sente nzaamuwa ne sente ezimusasula abaana gye banaasoma kale soma etteeka lya road mayor the function of road mayor to initiate strategic and program of the development of the capital city nendoyawo Kabanda wano wagwa road mayor yayina omuteekerateekera anateekateeka ki road mayor byatamanyi mukulu Kabanda kasita olina ekitabo notinga bwe tumala okulondebwa bakabanda be bannonda era be bampa omusolo nenkuŋŋaanya ebirowoozo byabwe nembitwala mu executive nebitwala mu council okitegeera si Kabanda ate kuteekerateekera bantu kubanga bwe yagenza okuteekerateekera wa prime minister ye yeerowoozezaako era yekimulumye display nakayanira midaala abasite council balina gino na gino ate nze mulya nnyama ngamba ekibuga kyonna kite baasi zikome Nateete baakola ekibuga kino ebibuga byali bisatu ekibuga Ntebe nga administration city ekibuga Kampala business city ekibuga Jinja industrial area olwaleero tuba tuteesa ku kibuga ekisookerwako baasi munaku nga ssatu twasigaganye Iddi nga bammeeya tumwebaza era bimu yaddamugambye communication tetulina kyetumanyi Kabanda alina kyamanyi bwe baatula ne Kabanda mu meeting ne batuma bano ne batuma honorable Nabbanja najja n'agamba bano bagamba Nabbanja tuyambe genda ogambe obululu bwawedde kati mutuviire bye baateesaako minisita Kyofa ye najja n'agamba mugende mulime enkuba etonnya lwe lulimi lwe baateesezangako bannaabwe basuubuzi bannaabo naye ng'ate ffe twayina endowooza nga tugamba kituufu ekibuga kirina okuta basooke bazimba akatale k'eggaba ono kayogeddeko twafuna dda ssente wati waliyo kigenda mu maaso Lord Mayor n'okulonkinga ne byagala okubeerawo akatale k'Ebusega kagaziwe akatale kawa webimala okugaziwa in fact ne mu Kampala kati mukyasana kuba muwadde evening market bwe nali nsaba ekifo ky'obwa Lord Mayor nagambanga nnyo nti singa nkifuna omwalo ogwo gwe njagala okuzimbirako abatembeeyi kyekyali ekirowoozo kyange kubanga era bwe twabadde ne Iddi ne tumubuuza tuli ku ba vendors olwo ba hawkers n'atusomera etteeka n'atugamba bw'otunuulira ba hawkers
ebintu ebibaweebwa okutunda bitono nnyo buli mayina n'obutale bwa evening bubaddewo mu Kampala oba obw'omubuulo ekibuli ewaffe tukalina ku dipo ne wa Mutajjazi ne wa Kuleekaana bw'ogenda Kamwokya weekali obutale obwo tubutaddewo tutya ebyo ffe abakulembeze abatuufu tubimanyi bano we baali mu meeting bateesanga ku bya display zaffe zinaasigala tebateesaako ku kirumwa muntu kubanga singa twali twagala kibuga kite kyembadde nkunyonnyola bateekawo industrial area ng'ebimotoka ebinene bikula nawe bireeta ebintu bitikulira mu godown obutono ne buyingiza mu kikuubo olwaleero omutembeeyi gw'ogamba nti yasoose okuleeta omugetteko loole nga eyingira ekikuubo nga ziyingidde nnya zifuluma zitya baasi okuvaawo eyite ku blue room esalinkirize eyite nateete eyitewa egende kigitwalire essaawa ezi 2 tumaze okukola enguudo abantu abateesa bateekwa okuba nga balina obuvunaanyizibwa bwa bannayuganda so si Kabanda newankubadde Kabanda stakeholders yampa ssente nina omuteekerateekera kubanga musana yajja nannonda ne munkuba kakati olwaleero Lord Mayor ne mayors abali mu kibuga tetubangako na meeting ngitegeeredde wano Kabanda nga nnyonnyola executive minister amukutte n'ensobi namuga nze kankunnyonnyole era simugobye mu kibuga nga stakeholder nga nayo Kisanja bwali yensonga Kisanja bwe tuba tutambula mu maduuka mbuuza ekibuga mugamba ki ne bwe yalinga akola ebyabwe mu ghetto newankubadde Sajoyininga yampandiikira ng'ono ngenda kuba wo kubanga ekitta ajja kutereeza byagundi atajja na Kisanja na yeroziri ekiŋŋaano bibeeramu uno aliwa talina lwe yajja mu ghetto n'atampandiikira meya ndi mu kitundu kyo n'ekiŋŋaano bigendamu bava ku mulamwa ate ne bagamba nti tumwongere Ekisanja ekyo kyekiŋŋaano egendamu ebintu byabwe so we tuba tunaatereeza ekibuga nze sirina buzibu tetugaana Sebaana yakikolako okujja abantu ku nguudo naye enteekateeka olulimi olukozesebwa lumalamu abantu amaanyi gwe nojja n'ogamba ebyobululu byawedde owulira kati mutuviire does it make sense omuntu ono akuwuliramu atya nga Kabanda abadde mu meeting omulala najja n'agamba tujja basi banno n'enkuba etonya mujja kulima mugende mulime muve mu kibuga mwaba boda nzija nali balingaga nti nze ekyogera ati mwali mu meeting naye anti meeting yayogera birala n'ebikolebwa birala Kabanda wayogedde ffenna tukusiriikiridde n'osala nako kati naffe tuwa obudde naffe twogere tusaleko gwe wali mu meeting so n'olwekyo kubanga ffe tusuubira nti bwe mwali mu meeting mwateesa mujje n'olulimi olubakanga olubajerega olubavuunula wabula nga ate mwe mweyita basuubuzi bannammwe bano abatembeeyi newankubadde ffe twalina pulaani era Sebaagala yakireetako omusajja oyo Katonda amusaasire yagamba nti omutembeeyi ono oba vendors kuba ekizibu kyaffe si batembeeyi by the way ekizibu kya Kampala ba vendors wookoona akwata ebintu byagenda emakindi talina mugotteko gwatayita asobola n'okubeera empiki naye bano ab'oku street ngagamba omuntu ajja ku street abeereko emyaka 2 alina capital tumuligestalinge aba amaze okufuna sente ezimutwala mu kaki mu katale kati abamu bo baleeta n'emifalisa 2 n'ensawo z'obumonde 10 so nga twali badde abantu abo abatakyali vendors naye olwokuba nti ffe n'ewaffe twali tumaze okukola ordinance ne tugiweereza ewa Lord Mayor abatembeeyi yaffe nga tubawadde uniform ekibuga kino Central Division we muba muteekerateekera okugoba omugetteko mu Kampala ffe twalina ne pulaani